Alright, aba reality cinema bakutusizaako ate ne tutandika butandise egenda maaso. Era tulina kulinkanya osubwa entandikwa ekifaananyi bannaffe aba Fredix Motion Pictures. Tutandika butandise egenda maaso ate nate reality cinema ne Fredix Motion Pictures bakutusizaako. Ino tulina kulinkanya ogisubwa ntukuleetedde ekyenjawulo nate yagiyise The Woman. Okuba omukazi oba omukazi. Songa Elslage Musa yakulembedde abazanyi ba firimu eno etandika. Tosubwa mukyalo ono nali yange Farida tumule mu firimu nyingi enaye tugikutusizaako mulambalamba Kantinti Rahuma ekyali ntandikwa egenda maaso ate nate Nanyonjo Topista akomyewo mu firimu yaffe eno etandise era tulina kulenkanya osubwa tugenda maaso kwa Businje Gloria tulaba The Woman nate nga bulijjo bagamba ni Grace Pretty nabagala nga ne mu sinema mwali ekyali ntandikwa Matovu Ashraf nga ne tugenda mulabako bulambalamba eno tulina kulekanya osubwa amumpire Rachel Parishana Mukisa nga neekwali nnyo ku sikoleni ekyali ntandikwa egenda maaso namwebe Aisha balaba ezziga ly'omuto kaakano tukomya mwene manyikiddwa nga The Woman wamu ne Nalukwago Maria Nalukwago nambalirwa Aida nga naye tugenda mulako mwene etandika Ambassador Mwesigwa Mwesi Jasmine Subi Jasmine Hope ku screen kwali entandikwa egenda maaso bagamba nti olugero lwayizibwa Frederick Lukabwe era najja luwandiika butereevu so nga Naluyanga Farida najjaba ng'akola ku locations zonna tugenda maaso Naguja Gladys ne Lukabe Frederick beba editor baayo egenda maaso Nakanwa Jitendiko Businje Gloria Welfare Lukabe Frederick nakola ku sawundi entandikwa egenda maaso ate nate mpola Naguja Gladys script advisor Nanyonjo Topista costume designer tutandika butandisi Lukabe Frederick ye director of photography entandikwa egenda maaso ate nate era munange toyina kulekanya osubwa bagamba nti Lukabe Frederick ne Naluyanga Farida eba producer baayo era ng'omutesitesi ye Naluyanga Farida baba baweddeyo kaakano mukutandika tutandika ne mwesi ali wano omukyala yamatiza omulembe guno abakyala ebamatiza abaami ebintu byakyuseemu gwe todda ku ekyo gwe nagamba oba oyagala laavu mwesi naye oba oyagala ebyokubonaabona bya laavu dderi ebyomukwano mwesi okubonaabona walala okitegedde banange tondeeta simayiro naye oncakamula ane musajja gwe kakati abakyagenda maaso n'emboozi ogenda okwetegereza nga ate waliwo omuwala omulala ayingidde alina omuto gwazze naye bano bali mu mboozi ey'omukwano waliwo azze n'enveera owanga ate ono kiki omuveeko eyo mwesi olwalaba ku muwala onazze yalabanga alabye ekizibu akaana kazze nako amatama kalinga akasuliririra obuteebika ekyali tandikwa firimu egenda maaso mukazi watu yatunula ng'alengera mwesi emboozi ze balimu ez'omukwano tafudde nnyo ku muwala ono naye ngo ate ono kiki awo nakani wano abagundi kindabazze n'omwana ate akulaba bulala mwesi kiki mwesi azze n'enveera mwesi tobanga olinayo ebbali nga toŋŋamba mwesi mukazi watu yayitawo mpaka manju n'atuula eri n'omwana we maziga gamuyitamu naye ng'engeri gye batunula ebyeggulo n'ebyemisana birabika okuba bibayiseeko emirundi mingi naye bagenza okujja ewa mwesi abatunulidde kyamuli abantu bano be baani eri mwesi efirimu yaffe ekyatandika butandisi The Woman nga bulijjo okuva mu Emmy's production egenda maaso omukyalo ono kye yakola kwe kulabika nti yagumya muwala we abenga tatya
akaana kato ne maama olubuto nga lubanja omanya kakuti yekazanya kalinayo gye katategeera tokaana mukwano ono ayagala kwono nasonyo lyaffe nerinda kaawo kenzije ye mwesi ono kamugire tulabe nga agira avaawo ekyali ntandikwa firimu nayitawo mpaka manju gwe naye gwe wabaaki ndi musanyu ojja gwe leero bwe mba nsanyuka gwe nakuyanga omukazi noba ng'olyawo olega bulenzi lutwotyo ojjo weewuzumya weereetaleeta wakitomanya watuufu wojja wulira nze nagamba gwe nakoowa era gukazi gwe kasana naba ng'olimu ebiteega binywedde mwesi mbwe ebiteega bimunywedde nja kukuba olwi lunaku lumu ojja kitegeera siruwaza mwesi musajja muzibu nnyo mukazi atuyeewunya ono nti kimpulira ng'abayomba aŋŋambye mbu simanyiyo tamutegeera atazze n'akaana ate kati amanyiwo omukazi oyo nina okutegeera kiki ekimuleese neesiiza ekisiku kyange nze wa mwesi ate mwesi ali ku bakazi balala oyo alayika tamanyi tiyenze byebye owa mwesi alayika alina kyanjagaza ekyali ntandikwa kati yamugamba ni okimanyi we wangoba wano nagenda n'olubuto wagenda n'ekiki omwana ono yali afumba maka ga mwesi era mwesi n'amugoba kati akomyewo amukayuukidde mukazi watu yeewunya lwaki mwesi amukayuukira ng'ate yamugoba ng'ali lubuto kumbe byebye wa mwesi azini byebye ekyali ntandikwa bateesa gwe ekintu kyogenda okukola nga bwe wagenda saagala obe ng'obuteofuuka omuzibu ebbanga lyennagwe wagenderedda ate kati okomyewo olowooza nti nze sobola okuddamu nenkukkiriza ku biteega bwe walina ebiteega ebyanjula mutuntu ebiteega nebibanga byalula bwaluzi buli kadde gwe n'obeerawo buli wozaala ebiteega nebizaala ekyo sijja kikkiriza kati wobanga oyagala okulabika nti olowooza nti omwana oyo n'abeera naye manya ntya nti wamuzadde n'ebiteega ekitegeeza mwesi oli mukumbuzaabuza olwo omukazi omwagala oyo nkulaba kati muteesa eri byebe n'atabuka yamugamba gojja kundaba era togeza noyogera mbu ebyomwana nti gwobireese essanyu lyange liza oyagala nokweyogeza nga wenakuzaalamu omwana era oyagala kundeetera buzibu genda kati gwe amagezi kyegakuwa kyaba kutambula ovaawo byebe nawulya nava byebe mwesi yaleese eggaali yamugoba namugaa naye kaakati musajja kyagoba n'omwana ng'amukuzaddemu kati nzongoba ngenda kubeera bwa ezadde lyo ndikuleetedde omwana ono wamunzaalamu mwesi bana amagezi mwesi nadda naye sokolinde ono omukazi azze n'omwana najja n'ekiveera nemudda emanju nemudda mu kafubo kati bebi simanyi nawe ntandika naye kati kiki naye waŋŋamba toyina mukazi kati nze wali kiwayo ŋŋamba mbu onjagala nga toyina omulala nedde nze nali simuyina ekintu nagamba sirina mukazi ebiseera ebyo abadde taliiwo nze omukazi nali namugoba dde oyo omukazi ebbanga lyemaze nga ndi bwomu tolimanyi kati njagala ombulire kituufu kyekiriwa omukazi omwagala owazadde omwana omulala mwesi bulijjo olina omukyalo nala ebbali byebe gwe wekka kati onawula nja kukuba mwesi bebi ate amumanyi ono omukazi asitula amapipa kati omuntu awewukanga mwesi aba ajja kumuwewula kali n'atandika okunnyonnyola wulira ng'atandika kuwaza nti oli malaaya n'agaa naye olaba by'otandise kati oli omuyita malaaya nange bwe naavaawo n'ompita kimalaaya bebi naawe
Baby please no. Nawe kiri ekintu mbadde nsaaga busaazi. Nakati ngenda kubulira amazima. Ndeka ulabe w'obwenzi. Bagenda. Baby tongira tonyiga kati ate bwengoba oli naawe n'onyiga olwo mba nfunyemu ki baby. Kanyama omukazi kanyama. Ate mwesi yongo. Ekintu ngenda kubuulira ni naawe okyankalana nnyo omukazi okakkanamu ne bamubuulira. Tolina byombuulira. Yali ku wano yafumbako wano. Bulira. Kati n'agenda maaso n'amunnyonnyola. Omukazi oyo nga bw'omulabye ekituufu edda nga sinnakufuna yali wa wano nga mwagala nga mukazi wange mulina naye we nakizuulani ebiteega bizaala nnyo n'okusinga ye bw'azaala mukazi n'agenda kati ayagala kudda ŋŋaanyi kuba nina ggwe apaana byebe naluyange faliita oligino n'emuzi era yekyangirawo ono mukazi wattu alye n'alaajana mukama katonda dirwe ndifuna ku ssanyu nze leero nazaalibwa kubonaabona nze ndiwo kukubwa mpaka wendiva ku nsi kuno buli siteepu gy'atambula ey'obulamu bwe ereeta miranga terina ssanyu lyereeta nekirabika ni mwana muwala obuzzi bwalimu tebulabikangako era si bulojjebwa alina omwana mwesi amugobye agamba ninze nakugoba toli lubuto kati ate omwana gwoleese omuleeta oti era ebyo biteega byo byoleese genda bw'omuwala mulundi efirimu egenda maaso mukazi wattu yabirowooza naye nga n'ekyokuzzaako tamanyi masiga gamuyitamu bw'alowooza ekyokukola naye nga kikyabuze omanyi okuba nijovudde olemereddwa n'ogamba omwana ono kamukwate muze waabwe oba kitaawe anaatukkiriza wamanya ni yanzaalamu omusajja n'atabuka n'obo we nali nkugoba wali oweerabidde ate kati ekyo kiraga nti nkufulumiza bulijjo mpadde mpulira ebitakola mu nnyumba k'ogenze todda kati mwana wange okakasa nzaala nze nzaala wankebera nga nzaala nze kugina emyaka nzaala gweolaba oyo mwana alina wanfaanana konna katunula ngaamambulugga ate nja nakwongera wandibadde mugezi tuli mu ssanyu lyaffe ojja oleeta ennaku yo tokubanga bantu nnaku twala ennaku genda otwale egaayo okolima oba okolima n'okolima ani agaana ebikolimo by'enkoko bittaka munyo n'okola konna ojja wumpuguma owuzuuma bagamba nze omusajja nga nze njagala abakazi nga mwe kalabe vaano otwayiteyo bakulabe ennyini yita eri mu nsiko yita gwe oli kisiikirizo olina yita manju tolina kulabwa kisiikirizo ebba kale go naye ba nga tonaganya ebyanaye nabiganya mukazi wattu asajja w'ennaku zino bakowaabe eddawe wazaalwa ng'omwana omusajja ng'akwagala lava ebaawo naye kati omusajja naye kenyini tamanyi kweriisa ng'atowooza nazadde balaavu ku musajja omusajja mwagale ng'oli mugumba abasajja ennaku zino tebakyagala kubazaalira abasinga edda oli we yazaalanga nga gaa nti amulina egenda maaso nagambye okubamu Emmy's Productions nga bulijjo era tukutuusako esimu eri 0703415308 bamuyisa manju naye omanyi okugobanga ne gyogenda tomanyi kubanga omuntu bw'obanga olina woobadde osobola okulayika nga odda obanga olina woogumidde nga ddala n'omusajja gwe wazaalamu omumanyi waya zeze tezitegeerekeka era siwabaawo ngeri yonna lwaki oba okwate kuba okomawo kakazi katwenjala ekali bubi ate maama tayiyayo wadde maama oluyiyo olumuweddeko kyokka omwana enjala emuluma egenda maaso tukyatandika butandisa sinema nate nga bulijjo eminze nkwereza munnange mukazi wattu yayita manju naye omanyi omusajja okugobera ebweru kaakati ono yasooka n'abirowooza ye mwesi ayagala kundeetera buzibu bintu byebizibu ebyo nga mpulira saagalira ddala bizibu nze
awula tagale ddala bizibu mu bulamu bw'obwensi n'ebizibu byange ebimala abantu kuwumpuguma awumpugumireeyo funye ekikazi kyange ekinteekamu akasente ekintegedde ate gwe ojja oleeta ebizibu byo ojja kundaba yafunye ekiddeemu kye kimazala ekyo ekimussaamu amajja ate onajja aleeta ebizibu ye yagamba oba ojja kumutegeera egenda maaso omwami ono kikyayinza okulekanikya zaako era kikyayinza okulekanikya agenda okukola mu budde buno. Apaana saagala awumpugumireeyo abasajja ennaku zino naye twagala ne ku bakazi abalina essente ndi mwavu ate mpasa omwavu lukyolo yasooka n'abirowooza omukazi amugobye naye nga tategedde oba ddala omwana oli wuwe wabula yagobye bugobi kubanga ono amulabanga ekyonziira kati amulabanga ekiremesa nga bakwata enveera yaabwe nga bagwa mu ddene nga bakwata kubo bambi nga beeyongerayo naye kiki ekyaliwo emabega nga situnalaba kino kyetwagala tube nga tusooka okwoleka awo tulyoke tumanye obuvo bw'essineema eno oba bwa buli kimu kyonna wamu n'obuddo. Kaakati gye bwavaako waliwo amaka agamu gaagano tulengera nnyinimu akeera kwambala abe nga agenda ku mirimu gye tugenda maaso omukyala yeebase naye ngolooza yeebase obufumo bw'ennaku zino bwaba nninja omusajja asobanga komando omukyala mu buliri aziganga mbega amaka g'ennaku zino ebintu byakwegendereza nnyo alagawa bw'atyo bw'ayiribana kati adduse ono gwe bayita Nanyonjo Topist Original Names adduka ayagala kuyuza soka olindeko omusajja ono kakika abala omusajja ono abala ki omusajja ono kakika abala efirimu egenda maaso musajja mukulu zino sente nazo muntu nkoze ntya kuba kati ataaka kanaana kano ntolikiriza emmeeza sente ntono andike leero ayiye buyiiya nyinimu okutandika okwemagazanga kamugi ku kiswa omukyala ali mu kisenge n'amulira ng'alinga dda bya kikomando kubaza bubaza alina kyeyerabidde omukyala alengera kumba abadde erabidde ebisumuluzo asoba amanye omukazi yeebase kumba omukazi amulaba ng'akwata engatto ze muze gwe gwa buli lunaku engatto azambalira ku mulirwano baasi ng'ayambalanga engatto bulungi mutaka ng'asoba mwawo mutaka ng'amalamu omusubi ogumanyi gwe yamalamu omusajja ono nazi kuno ng'omukazi asooka omwami okuzuukuka naye oli omwami akeera nnyo nekyayita munywa kati omukyala yasooka gira kwe kujja yetegereza enfuna olugoye awo mala okulaba oba akoze ng'ebyaluli alina by'atera okukola wano omwami oli alina emizeegye ye simaati nze simata kali simaati agenda omulingizanga waali
bannange gukoze ebyeggulo bannange naye omuntu yafumbirwaki kikino if kutomera was a person ebyo byali byadda bonna tomera gwani yagaawo ozibirize otambula ozibiriza yalowooza ali manju ali manju kakati mwakabere manju nga taliyo kwekwate kuba aveeyo njagala olabe omwami ayise mudda amulese nga bwe yasuze omuntu alabe n'omusajja ono obwedda amubaza oli omwami kali kasobye nga bammando kali mukazi watu yasooka n'atwala ne bimugwamu naye okumanya ebintu by'ensi bizibu omusajja ne musula mu buliri nga bunaku akeera kugenda kukola kyokka afuluma kali simaati afuluma ali simaati nolowooza omusajja wa buvunaanyizibwa kati ayinza atya okutambula n'agenda nga tampadde kameeza mazima mukazi wattu enjala yajjo yamusuzeeko omanyi otwo etukwata enjala ebulira mutulo naye woozuukuka eddamu kakuti yange ekuzannya buto kati omusajja teyalese za kameeza kakuti yemuzannya kwe kudda mu nju yagwa ku lulenzi ng'amanyi agudde ku kalisimaati kati nga tajjayo simu obwe bayita obufumbo obw'embirigo baneewulamu bw'emuzigo oba bubeerako ekikolimo buli abeera ku muzigo kuba kukaaba kalisimaati w'omulengera mukubo gamba nafuna omusajja yakavaawo n'esimu eri bize ne bannange ogusajja guno ne bazima ddala omusajja ono kikyanjagaza yasooka neyebuuza omusajja ono oba kikyamwagaza mazima ng'addamu ng'agikwata amukubira takwata simu oli takwata simu takwata simu omusajja ono anjagaza ki esimu agifudde bize n'agiddamu alemerako yafuna kasita olemerako omala n'ogguka alo ne bannange mukwano kati ng'akameezi okeerabidde neera you mean did I forget sente ziri kameeza teziriiwo sente buli wamu noonyeza buli wamu wonna sente ndowooza zigweso olina woolese sente ne lwaki musajja gwe weeyisa bw'otyo mazima nze omuntu gw'obuzaabuza mazima n'otwala nga atalina magezi omwami ono yakizuula nti omukyalo oli alina awantu awa awakola amakulu kasita ekyo kiggwa talaba waddako oba osiiba njala gw'omanyi kati sente tolina kyolesa oli eweebuzaabuza bwebuzaabuza naye gwe musajja gwe lumungi akkubira endulu ng'ababbi ngambe guugwo bannange lwaki toŋŋambye mbu sente kale sente yo lwaki oba ogenda toŋŋamba mbuziizaawo okusinga okwebuzaabuza nozi sente toyumba sente nzire essaawo mu nnyumba kebera bulungi olayika okebedde bubi kumbe kalisimaati yakebedde ng'ayinamu kanaana n'agaasinza gabana mu sente na mukazi ono muli kamulimbalimba muli bize esimu sose nagifula bize njikubira ng'ogifuula bize kati oli wano nimbalimba musimanyi sente ozireseewo ate amaziga g'ekintu ekikulu oyinza n'okaaba obuyinja yala emuluma oli kalisimaati bwekeberaawo tayogera nabo bakuludda waaga keberaawo simu ogimalako omuliro ogikuba nnyo atambula ng'obuvunaanyizwa era omusajja yina bamulengera mukwega omusajja obuvunaanyizwa kumbe omusajja wa mbirigo omusajja bannanga afuuse ekirala tugenda maaso
Efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi. Nanyonjo topesta oligino names yatula ali mukazi watu. Ekyokulowooza tamanyi. Jjukira ebiseera ebisinga omuntu enjala gweruma n'ebyokulowooza arasobola ebituufu. Abalasobola kulowooza bya ddala. Bambi okimanyi nti enjala ekutunuza nga ataliiwo. Kwe obadde okimanyi nti kakutiya eyinza okutunuza nga mulekwa amaziga g'omukyala mukazi wattu gakulukuta. Kizza emirundi mingi ng'omusajja ono yeeyisa bw'atyo. Talekaawo sente ate buli lunaku akeera kudduka kugenda kukola. Ozanya n'okuzanya. Osooka n'olowooza obudde wammwe naye n'ewammwe buddeyo ate osekererwa. Omusajja asooka n'akubeera naawe emyaka ng'agijjo akuvuga emyaka egiwera nga mulimu embi. Naye n'akulyoka akukaddiya n'alaba nga tokyakola makulu. Kaakati mu kaseera kano olw'omukyala ono yalina amaka ge yali alimu era nga tulengera mukyala muzadde. Jjukira tuli mu biseera by'emabegako katono nnyo nga tannaba kusinkana mwesi. Mukyala muzadde alina amaka, alina n'abaana b'okulabirira. Kati obwana buganya okgenda ku ssomero kubanga mbudadi taliiwo. Mbudadi bulijjo yabutwala ku ssomero leero taliiwo. Kati bagenda kutambuza bigere. Yiteewo tugende ku ssomero. Ani yali bbaawe? Taata w'abaana abo. We tugenda okutandikira katundu kaffe ak'okubiri. Nate nga bulijjo abadde Nalyangu Farida okulayika ndi akutuusako sinema okuva mu reality cinema Uganda. We tugenda okutandikira akatundu kaffe ak'okubiri okumanya kiki ekiddirira.